Omuyimbi amanyiddwa nga Crystal Panda fena mumanyinyo agamba ai choino manya chaino nabewamba chaino manya choino manya gwe Crystal Panda onono munayi chali waffe ne twamuguddeko one of these days nga tugezaako mubuuza ku biyitibwa Mama Awards tumanyi list nomination list zino zaafunye naye kuliko abayimbi bannya batalabikiddeko ng'omukulu Eddie Kenzo ng'omukulu amanyiddwa nga Palaso ng'omukulu amanyiddwa nga ani awo omulala Winnie Nwagi teyalabiseeko Panda teyalabiseeko n'abalala Fik Family kati twamulabye so ne tugaaka tunonyeko kwabo abamu kubadde ne hits mu kibuga kino Kampala ngero omukulu amanyiddwa nga Crystal Panda y'omu kubadde n'ennyimba ennyingi nnyo ewane Kampala munange otwamusanze nayongera okubanga ayogera ebintu bingi nnyo ku awards zino first of all yagambye talina buzibu ne bate bamulonze kasita yamanyi alina kyakoze ne the fact that bamukozeeko an exclusive interview ne bamuwayo performance ne bamuprofiling that is enough for him ye akimanyi mbuno abadde akola ku Buzz Teens Awards n'afuna abadde akola ku ki kuzina ezawa ne Uganda n'afuna so what the hell ukitegedde he expected a lot but munange dreams are shattered okulaba muno tebamuwadde mamas ne kasita kinti bamuwadde performance agenda performinga ensi nena n'ekizinga kisemazinga Africa agenda kubemulaba so n'avayo n'akubira omulanga abayimbi abali eyo abagamba muno ye ayimba slangs zoka n'abagamba namwe muziyimbe mulabo bazinaakola n'agamba lwa abayimbi abatandika oyimba slangs wa ne Uganda nezibalema so ebintu tebikyali kwani asinga biri kuteekawo music nonateekawo music bakikube anasinga yanabeera atasigala ku ntiko so kama tuseko Crystal Panda in an exclusive interview. My name is the one the king himself, King Smith on Celeb Jazz on BTM TV lovely live and one on omukulu amanyidwa nga Crystal Panda. Katuka tubuzeemu how is 2020 so far? 2020 nze ng'omuyimbi enkoledde nnyo era next year bingi nnyo bye planning okukola because 2020 abadde mulungi so nze ng'omuyimbi save but ekibulamu show zokka nga bw'obimanyi naye nga I believe anytime wanaaba good out tujja kukola. Omwaka guno ofuna nominations nyingi nnyo what are your expectations okuva mu nominations nyingi ennyo z'ofunye 2020? Yes, I'm waiting for the Buzz Awards because I'm nominating 8 times so ninze balabe. But when it comes to MTV, Mamas, I never nominated but I'm happy for every artist because when muyimbi yenna ataddemu waka era mubamanyi so that means mubamanyi that means bakoze. So today katono nnyo ku Buzz. You've been nominated before in Buzz as a TV host, as a TV presenter. This time around as an artist. How does it feel? The difference? I mean, it shows into omuntu okola because bantu banji bazala wanga music wange when I was, just doing it for fun. But then right now kiraga nti I mean omuntu ava mu TV bayimbi banji bola aba TV presenters nenga taso akikubanga bwe nkikubye so as a person abantu ba they have welcomed me never kiriza omuziki gwange so kiraga nti okula ate ne kiraga nti you're evolving as a person because ze sinze muntu ayagala okubeera ku kintu ekimu ndiye ku kintu kimu njagala nnyo okukola ebintu bingi I'm a versatile person so kunsanga mu MC nosanga mu ki so njagala n'okulaga abaana bangi abali eyo nti bw'obanga oli muntu tolemera kantu kamu wabula kola ebintu bingi ekiyitamu kyofuna mu ssente because Uganda man it's about what you need to do ofuna akasente. Katuibuuzeemu where do you draw your inspiration from because you have oyina ebintu bingi byokola but basically music wise man because I'm around people abakola abanesimba atin bampa time nnyo so ate nekyanyina obudde and sinze muntu akubwa ovaako newerabira ebyokukola beera soba no muntu akubwa tobeera soba ngamba kati gwe gobeera soba yes that means nina time nyingi nnyo muntu akubwa obeera maize obeera webaze but as a person ate nekirala man inspiration yange nti man I lost my child ate nandetera nnyo okukola ennyo nti I need to forget about the whole situation and I need to move on so kyankozesa nnyo during quarantine so and yeah kyekyo kati katugende ku kyengombo so many people think gwe ekijja kyoyimbako Katumba oye ngombo nga tanagikuba kiki waliwo ebintu byoyimbanga bina lyrics nsobola okikikola nenga Katumba oye uli nesimu nakuba beat yo kama ne bazina kisoboka because ate teri asobola kuŋŋaana kikola because I'm a person ne wabeera mu byolano katika bino kambirekera abalala bino kambikube but yes I don't think I will do that song. Kambuzemo is because some people think your music is just limited to slangs, ngombo, bichiwe bito. Yes. Do you see your music past that level of other things more than ngombo? Because what when you mazanga abantu zibatana bakuwulira. It's not about slangs every time. Bino mbikola because bafani mabagala kubiwulira. Nze simbira bakadde. Nyimbira bavubuka. Oshegera bavubuka bibagala owulira. Simbira abantu ba nze nzimba audience yange so oli bwaba owulira nga bisiranga benyimba tebimunyumira agenda yimba ebibye ebijjo munyumira
kiri simple nnyo mu law. Awo totonyize mangu. No, si kunyiga. I'm being honest. Abantu munaye bajajinga nnyo. Kakati omuntu nakujajinga. Ne guma kitegeeza okukola oluyimba ne bwera hit. Guma yabayimba mekaba bikuba. Banja bayimba biruma baye ne bamekaba avayo ne hit. But no, that's what I'm saying. So abantu bajje mwezalawo oli bwaba akoze ekintu ng'akuzisira ate tutandika gamba mbu yagenda vaawo kati yaguwa muguwa ndeeta gwe Katonda. Gwe Katonda. Soko bawe message. Kyekyo si gwe Katonda gwagamba nti yagenda vaako kati. Katonda yeyandeeta era yeyantonda era yagamba nti time yono oli bwabeera time ye banja bayimba ku slangs ne bigaana nenze mbiyimbe ne bikwatayo. So kale let's drive so fast ogenda ku MTV Mama Awards. How is your feeling? First of all, before nga tunagenda ku process ya nomination and all that, wali mu kusooka nga akachuya chakaje Uganda, what was your take as an artist? As a person ali mayi bagenda ku nominatinga, but teba nominating zate sikitwala bubi. Kikiraga you need to work hard. So I learned something guno mwaka tebakulabyewo naye nga gumanyi okoze. That means olina okukola ennyo bakulabewo. Si mu bubi. I'm happy for every artist gwe balonze because nabo bakoze. Ate naye but I feel waliwo ba artists be batataddemu nga balina okubeeramu nga bakoze bisi bakoze nnyo bali balina okubeera mu group. Kitegeera Azawe yakoze, Crystal Panda akoze, gundi Winnie Nwaji, Eddie Kenzo. Ezo zonna hit songs bro. Kitegeera bazina kuva last year bazikube paka kati. So there's no way you can convince me nti abantu abali balina kubakolesa. But maybe bali balina kye batunuulira ffe kye tutamanyi. Chivola bakoze. Ate nabayimbi banji tuli ku continent. So because I don't want to go into the depth of the nomination list because I would ask you category per category chintu chi bayimbi chibosuubirako. But anyways, katubuzem, do you think this is list influenced by kind of politics in the music business? I don't know man because abantu abo simanyi. But ngabo mind ze nimupya mu industry of music, but as a TV presenter amadde kati music ono mujjangu simanyi ngeri gye bazannyamu izo okuba ng'oli munaye yasekeninga ng'ono kyali wange namusekeni. I don't know. Okitegera, I'm just speculating. I don't know. But for bataddemu politics ne bateekamu tuyiseewo ono I don't want to know. But as you know, is a new category mu nomination list gye nalabye Ugandan Act. Era still, what is your take on those artists bataddeko ku Ugandan Act? I'm not going to say nti tebasaana kubeerako, but I'm going to say waliwo abasaana okubeerako bataddeko. Because I feel bakola nga wemba kunyodda amanya akukona. I feel ade balina okubeera. I don't know how, I don't know weba nikikoze, but I feel those artists bandi baddemu. Oshegera mweyo ne buli artist ali category muyimbi bakozi era bakoze era balina ebintu bye bakoze, and I believe nabo bali worth okubeerako. Oshegera, but wali watabadde balina nabo okubeerako. I don't know bandi kikoze batya, but kyekyo. MTV zino oba Mama Awards, do you think zikolera Uganda as a country? Yeah man, zikolera Uganda nyo. Ngojje kubiri bitekamu politics, ntekamu nti onagira gundi ono wachi, but musically speaking, ekyo kintu kinene nnyo on the continent bro. There's so many countries that yearn for that. Okitegera, when you look at, I mean everyone from every country ngo following our music, they're going to be watching us. Yes. Believe me. And I'm excited to be one of those guys that but getting a chance to appear, and I shot my thing yesterday, but what? Yes, I shot something, so I'm happy and I'm excited. Seeing that the government had a demo by sponsoring. I mean, Tebandi Zone and Nango Sanga Sunday for the chance. Because you sound like this is enough for you as Panda for now. For now. Do you want to sound like that? Never complain about something, but just be grateful. Yes. Because Tomanya where you're heading. So kaduyagala mugambenti tebandi nkozeko tebandi no. I'm just happy right now. I'm not contented where I am, but I'm looking forward to do more to be Kulevendal. Do we see you perform on the D-Day of the Mamas, the main event? I don't know, because right now what they're doing, they're shooting a lot of things and performances and what. So on the D-Day I don't really know, but they profiled me as one of the breakout artists from Uganda. And I shot something, so I'm looking forward to see. We're going to have the chance and opportunity to be among the guys that are performing on the D-Day. Well and good. I hear the government invested a lot of money, or I think Zadenga 2 billion plus. Don't you think this money would have been given to you artists to up your game or sing or even some Twagala music wa fegena platform ndala. I think it's worth it. Abemiba wano tulina obuzibu mu neba nakuwa sente ogenda mubala waliyo zinywe togenda zikola mu kintu kya magezi. I feel it was right for the government okuteka sente zino mu awards zino okujja wano tweyongereko bantu banje bagenda okutulaba bantu banje bagenda olaba ebintu byaffe bajje mu Uganda
so maybe banji babodde sente bazikolamu ki tiwali. So kino kikolera music industry bakikolera ggwanga lyonna. Music industry and the country byombi because tusobola kungamba nti batadde sente mu mamas nezijja wano era muntu ajja kubeera Nigeria agambe Kristo yaneno kuba profilings kiki kikolera nnyo nze ng'ogyeko bwe politics byammwe ebyo sinyumira no politics. I don't want to know but what I care about is right now music kati nze gwe nfaako kitegeera kitukolera nnyo blood bajje politics mu music bali babiteekamu nga but as a person I sit in a music when kitukolera nnyo. And on that very note, let me ask a simple question. Wano ku bano ba local awards whatever abakola awards ze Uganda betugamba twaita baloko because they are in country in house. Boruza kino kibayisa bati okola mu government invested a lot of money in such a foreign franchise atenga bo bategese wano ne bagano ba support. Kiyinza okuba kibayisa bubi but butubanga twagala music of going international it's worth it. Government yandikoze nawe tule wansi gambe kati aba wano wansi tubagiza bati like I've been telling the other guy nti omuti gwonna gwina okubeera n'omusingi. So I think right now government edde ku drawing board egambe now let's push our words because nga bwolaba Nigeria wali awards ezo the headies nene nnyo ne wano boyino zigoberera you know so naffe tulina okubeera neza awards nga wolaba nga Pam Awards ng'omuyimbi bwa wano bwagifuna gamba yes nze kabajja mu Uganda naye katulinda MTV okumanya nti gwe waakabi oshegera. So I think the government na church tunemu eteke sente mu kintu ekyo tulabe ngeje tukigiramuko. Is this setting a standard for organizers abali local? Yes, nabo kati bajja picking ideas because man twali shooting my thing ne guy nga bayine ngeje ba shooting man oh bro experience yali eti. I think kyetwandikoze abantu bano bandi wadde kuba directors ba wano time ne babera ku set ne balaba ngeje bakikolamu just kuyiga. I think chenandigambe government yandibadde inviting sorry about corona wabichi abantu bandize ba directors abakola videos ne balaba engayi banengeje ba shooting amu abantu bonna producer na balaba engayi bali ba guy that too professional bro guy yakuba shooting nziraba mu kifunga gola to wali wo shot nenga yajijja ngambi alinganga salole stigira. Anyways, Panda, just to go away, emphasizing ekintu cha music that you're concentrating more on music. Your fan would want to know when are you leaving Teen Nation because it looks like you're transiting. Sure. Nze nali nayagala dda okugivaako. I'm being honest with you but muna sinze boss wange eri side eri ba boss bange bagala njirambe but hopefully next year because man I feel I'm going to be too busy. So atine kirala bwe natuka time nga binkutte nga boss bange wala tebakyagira balina right okunga manchi you know what so to when break but as a person I feel like when natuka time nga ndi too busy I'll ask for a break for maybe 2 years or 3 years or 1 year kiribwe kinenga kijja kusinzira how next year is going to run. Do we see you grooming someone into this? NTV is different and sorry to say but yeah because nti erisi go later they bring somebody you work with somebody sijja kwata muntu mujjeni mulete eri TVC yajjajja wanga tesekulira ekitegeera wabala baleeta omuntu nti gundi wuno tandika okukola naye because nange bwintu bwe najja teri presenter yandeta but najjanga then producer nangamba okay come and try it. Kale your fans out there trend because when nyimba zo zikubye man nina chem planning I want to do something different nti njagala kuba ne concerts nga 3 omwaka but they are different audiences. Ya kubeera ne Panda Kids Festival nga yabwana boka because man abazade bansindikira nyo video bobwana bwawe nga bwajagala nyimba sanga busina. So I want to do something like that nkole ne Panda Turn Up Religion akola nenga ya high school nkole ne Panda Turn Up Family Show Family Edition. So that's my goal for next year. Njagala nakola mukutua mpite mu kubantu banga bali eyo you know there's something I'm planning on. Do you think your audience cuts across up to the family level? Yes boss kati olaba nzina bu video bungi bwenfuna nga families they are turning up to my music nero kubaza yes abakadde abantu bakulu oh my god nkwagala abamu banjagala because of the show yankola kutiya wala bagala because of the music so buli muvubuka jali obofuna opportunity to do something kizimbire mu obaluke wabula tutukifuna nodda mbakazi nodda mwenge nodda munjaga kati chengeza kukola right now. Yes, chengeza kukola right now is to use my time, my opportunity okwezimbamu because anytime tomanya dobo zirinzo okubula ne abantu bajja kusigala bajja ku festivals zange bataninga up nange nga bayimbi abalawe bali so ngeza ko okwezimba na creating my empire to build. I'm building my empire right now.
As we conclude, last one, this is the last one, guys. Kambuzem, mama zino tezigenda kukwaletamu abayimbi amalala mutange okubanga temu respecting these local. You know what I'm talking about. We've seen this, yes. Oliba mu nominating mu Afrima nakoma nawulyanga bane batamu nominating. Man, kisoboka kisinzira ku ego y'omuntu. Because bantu bangi waliwo abantu bangamba mani oyimira n'otubuuzaako n'otukola kife twali tumanyi weeraga nenga si bwe kiri. Abantu abamu munaye oli bwatuuka kaleva akamu alowooza akimekize but come on. Si gwe oba osoose bangi abatuuka yedda. So kisinzira ku ego y'omuntu era nze nkubiriza abayimbi bwe bakunominate nze I don't know n'otwepankira kuba si gwe osoose. Ate naye bwera tebakunominate nze toddeyo n'okaaba ne n'ovuma biki. Ate si gwe osembyeyo. Next time bana kunominatinga atoja gamba hey so I mean buli mwana time ye. Kale, where do we find you on your socials? Crystal Panda, CRYSTO PANDA, buli wamu ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram, buli wamu. Nyina chimba change kijja bakita ki Uganda kinyuma. Ki Uganda kinyuma mu byokusaga. Ki Uganda kinyuma no mu mpola. Ki Uganda kinyuma mu bya Ki Uganda kinyuma. Ki Uganda kinyuma. Walone kano open the buzz open the buzz ba DJ bakole open the buzz set to ziriye open the buzz Yanza. My name is the one, the king himself. Back to you in studio.